Bw'otuuka ku ddwaliro erijjanjaba abalwadde ba kkansa e Mulago, tolema kwennyika olw'embeera gye lirimu ng'esibuka ku bbula ly'abasawo wamu n'ebikozesebwa omuli n'eddagala. Abakulira eddwaliro lino enfunda eziwera, embeera eno babadde bagyesigamya ku nsimbi ezibeekubye empi. Wabula olwaliro akakiiko ka palamenti akalondoola ensimbi z'omuwi w'omusolo kakizudde nti abakulira eddwaliro lino ate waliwo ensimbi ze bazzaayo mu ggwanika lya gavumenti ng'ebyokuzikozesa bibuze. Okugeza mu mwaka gw'ebyensimbi ogwa 2017-2018 eddwaliro lyaweebwa ensimbi obuwumbi 3 mu obukadde 300 okufuna abasawo abapya n'okusasula emisaala gyabwe. Wabula ku zino baakozesako ensimbi obuwumbi 2 mu obukadde 10 olwo ezasigalawo ne bazizzaayo. One of the members, when you go to Cancer Institute, you see how those people are overworked. Government went ahead and they gave you resources. You cannot utilize 1.2 billion. People are sitting on grass. And in fact, they have confirmed that the biggest cancer issues are from Mayuge. How I wish, for the interest of the people we serve in this country, that the accounting officer grants us an opportunity to visit the Cancer Institute and see. The reason why there was that discrepancy in the expenditure is because the request was seeking clearance to recruit the required staff, because most of this was for wage was made to the Minister of Public Service. Akakiiko era kakizudde nti waliwo n'ensimbi endala obukadde 330 ezaalina okugula ebikozesebwa omuli n'eddagala ezitakozesebwa mu mwaka gw'ebyensimbi ogwa 2016-2017. We executed our duties, but as human beings, of course, there has been some error. Ky'ekikulaga nti Cancer Institute tuyinza okulowooza nti tebalina ssente naye mazima genye balina ki ssente. Bano bwe balemeddwa okunnyonnyola akakiiko kabadde wiiki emu okuddamu okwetegereza ebitabo byabwe. Ziwa, NTV Akawungeezi.